Abatuuze bawuniikiridde oluvannyuma lw'okusanga famire y'abafumbo ku kyalo kyabwe n'ennyama eganyibwa okubeera ey'omuntu nga bulijjo babeekengera okubeera abasizi ku kyalo. Amawano gano gabadde ku kyalo bya Buku ekisangibwa mu muloka gw'e Kalagala mu ggombolola y'e Wakisi mu disitulikiti y'e Buikwe ng'amaka gazuuliddwa nga William Namiso emyaka 75 ne mukyala we Jane Kafuko emyaka 65 wamu ne bazzukulu baabwe nga bano basangiddwa n'ekiganyibwa okubeera ekisambi ekiteeberezebwa okuba nga kya mwana muto. Ennyama eno n'agamba kabino bino naye nga kisambi naye bw'okiryako owoomerwa. Mulambo guno gwa nnaku nga 3. Abafumbo bano okwewaayo kiddiridde muka mwana waabwe Masitula Nantego w'emyaka 45 ng'abeera ku kyalo Kavule Bukasa esangibwa mu ggombolola y'e Kangulumira mu disitulikiti y'e Kayunga ng'aliwamu n'abaana be 3 okuli Sseruwooza Isimu w'emyaka 3, Nadia Nakabuubi w'emyaka 18 okuddukira ewa Nabbi Samuel Kakande gwe bawulirako nti asabira abasezi ne batereera nabo abasabire bawone obusezi n'okulya abantu. Era bwe lwatuuse ne mbagamba tusimbula tugenda ku Sande ewa Mwami Pasita Kakande abasabire nammwe muone obusezi era ne bakkiriza. Nanteza yeetisaamu kubaweereza mu kkanisa ya Nabbi Kakande nabatwala mu maka gaabwe mu disitulikiti y'e Kayunga n'abalage ng'egye badde balyamu abantu. Kabaza ku kaki? Kuba ku mutwe. Otya mutwe ekigo okubako? Okay. Bw'abanga alwana? Agudde mutwe. Bakkiriza nti baludde nga beenyigira mu bikolwa ebyokulya abantu era nga tebataliza mu bantu be balya. Lwakufuluma olwo tugenda okusera endwambala. Nnyumba yaabwe basanzeemu ekinnya ekinene nga baliirako emikeeka mbu omugenyi bw'atuulamu ng'agwa ku mafumu olwo nga gamufumita. Wajja n'atuula kuno bw'atuula agwamu bubi bwe bu n'agwamu kati bw'agwamu tetuba tukoze eki tuba tufunye ennyama bw'agwamu mutabani wange ng'akwata effumu ng'amufumita bw'ati wejjambiya ng'akwata nga bakwata ejjambiya nga tulyoka tukola ki tuba tufunye ennyama. Babasanze n'ebiganyibwa okuba enviiri ennyama y'abantu n'ebirala mbu ne babaagira abantu. Abaana balumiriza jjajjaabwe okubaleetera ennyama eno era ne boogera n'ebitundu bye basinga okuwoomerwa. Vumba ne jjajja mukyala. Gwate ki ekisinga okukuwoomera? Kabira. Ne nange ndya. Ab'ekyalo nga bakulembeddwamu ssentebe Ssaalongo Kato Joseph n'omumyuka we Edward Magoye bategeeza nga bwe bataasizza abatuuze bano enfunda eziwera. Basanyukidde ekyokubasabira ewa Nabbi Kakande agenda okubazza obuggya. Kandi wabanga avuddeyo okujja okutaasa abantu bange bano kiba kirungi nnyo bannaaye. Wano baba tetuyita oba tugenda okwo ku luuzi naye tetukyayitayo. Tuyingira ssaawa emu tuli mu nju. Naye mwebale kujja kutuwonya. Mukyalo bamukwatako bali bagenda kumuyingiza amatooke ne tumutaasa. Oluvannyuma batutte okubasabira ewa Kakande basobole okusumululwa. Adrian Bale Bwanika yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.